Mu kanyomero kaffe wawula okumanyako olunaku olwaleero taata yekandazze n'ava ku mbaga ya mutabani we lwa mutabani we butamwogerako yadde eddakiika bw'abadde awo obubaka ku mbaga ye. Taata agamba nti teyasobola kubeerawo mu buto bw'omwana ono kubanga obufumbo bwabwe bwali bumaze okusasika ne nnyina. Awo nno nnyina w'omwana ono n'asigala naye ate taata n'atawuka nnyo n'emirimu era teyasobola kukula na mwana ono kubanga ebiseera bye ebisinga yakoleranga wala wabula yatwalanga obuvunaanyizibwa bwe nga taata era ng'omwana ono amuwa obuyambi. Olw'okubanga baali bamaze okwawukana, maama yafuna omusajja omulala era bw'atyo omusajja ono n'atandika okubeera ne mukazi we nga bwe bakuza omwana we. Wabula taata agamba nti omwami mukyala we gwe yafuna yandibanga yabuulira mutabani we ebigambo ebisiga obukyayi ekyamuleetera okukyayibwa ennyo mutabani we yadde ng'abadde ng'amuwa obuyambi okuva mu buto. Agamba nti mutabani we ono bwe yatuuka mu myaka emitiini yatandika okumukubiranga amasimu ng'awaanyisiganya naye ebigambo ebisongovu nga bw'amugamba nti yawa omulimu ekifo ekisooka okusinga ye mbwera n'okumuyamba lwakuba etteeka lyali limukaka naye nga yali tamuliiko. Ebigambo ebyo nno taata agamba nti byamusonsomola ng'eriggwa ly'ettovu naye n'aguma ng'omusajja kubanga omwana yamulaga nti byamukolera yali tasiima n'akamu. Omwana ono nga mu kaseera kano atemera mu myaka egy'obukulu 23, kitaawe agamba nti emyaka 3 egiyise yatandika okumwekuluba ebbeesezaako era n'amukolako omukwano ng'olwo amukyalira n'okumukyalira era n'amuleetera n'eyali agenda okufuuka mukazi we n'amulaba. Bw'atyo taata agamba nti omwana ono yajja n'amubuulira ku by'embaga ye. Ng'omuzadde taata agamba nti bwe yawulira eby'embaga ya mutabani we n'asanyuka nnyo era embaga bwe yatuuse taata n'asasula awaabadde wagenda okubeera embaga ya mutabani we. Nti era omutabani kino n'alaga mbu akisiimye bya nsusso. Kyokka taata agamba nti kyamubuuseeko mutabani we okutuuka okwogera n'atamukoonako yadde eddakiika emu bw'eti wabula kye yakoze mu kwogera kwe kutendereza ennyo bba wa nnyina nga nno kw'otadde ne nnyina. Ye taata kazaala mwana ne bamusuulira ddala muguluka. Kitaawe w'omwana ono yekandazze n'ava ku mukolo ng'awulira obusungu bumuli bukiika ng'omwana anatta nnyina. Agamba yagezezzaako okwekuniza ku mukolo naye yagenze okuwulira ng'essungu limutta. Amangu ago n'asituka n'adda ewuwe ng'alaba ebyabadde bigenda mu maaso taabisobole. Agamba nti yali ali awo nga mutabani we amuwulugumiza essimu ng'amubuuza nti lwaki wavudde amangu ku mukolo. Olwo nno n'atandika okumubuzaabuza nga ky'atayagala kwe kumubuulira ekyabadde kimutuuseeko wabula agamba nti yagenze mu maaso n'okumulemerako nga bw'amubuuzabuuza ebibuuzo ekyaviiriddeko taata okubuulira omwana ono ekituufu era n'amugamba nti wankoze bubi nnyo obutanjogerako yadde ku mukolo so ng'ate nange nakubeererawo ng'oli muto ate nga n'ekifo omwabadde omukolo nze nakisasudde naye nanyiize nnyo bwe nawulidde ng'owaanawaana bba wa nnyoko nga nno kw'otadde ne nnyoko nze n'otanteekamu yadde eddakiika n'emu. Awo omwana kwe kuddamu kitaawe nti wabadde oyagala njogere kukusanyusa? Nabadde sisobola kulimba olw'okuba njagala okukusanyusa. Era omwana olwabadde okwogera ebyo bw'atyo n'aggyako essimu. Bwe yamaze okuggyako essimu amangu ago taata n'addamu n'amukubira n'amugamba nti mwana wange nga wampisizzaamu nnyo amaaso sisiimiddwa yadde bye nkukoledde. Omwana n'amuddamu nti gwe sirina kyakukolera. Era amangu ago omwana n'aggyako essimu newankubadde nga si ye yabadde akubye. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBSFM Radio Buganda wamu n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze April Nakawombe.